Ebikolwa by'Abatume ssuula 18 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo oluvannyuma lw'ebyo Pawulo n'ava mu Asene n'atuuka e Kolinso. Eyo gye yasisinkana omusajja Omuyudaaya erinnya lya Akula eyazaalibwa mu Ponto, yali kyajja ave mu Italiya, ne mukazi we Pulisika, kubanga Kulawudiyo yali alagidde Abayudaaya bonna okuva mu Ruumi, n'ajja gye bali, era kubanga baalina omulimu gwe gumu nga bakozi ba weema, n'abeeranga nabo era n'akolanga nabo. N'awakaniranga mu kkuŋŋaaniro buli Ssabbiiti, n'asendasendanga Abayudaaya n'Abayonaani. Era Siira ne Timoseewo bwe baava e Makedoni, Pawulo ne yeemalira ku kubuulira ekigambo ng'ategeeza Abayudaaya nga Yesu ye Kristo. Naye Abayudaaya bwe baatandika okumuwakanya n'okumuvuma, n'akunkumula engoye ze n'agamba nti, "Omusaayi gwammwe gubeere ku mitwe gyammwe, nze ndi mulongoofu." Okuva kaakano n'agenda eri Abaamawanga. Awo Pawulo n'avaayo n'agenda mu nnyumba y'omusajja erinnya lye Tito Yusito, atya Katonda, ennyumba ye ng'eriraanye ekkuŋŋaaniro. Kulisupe yali omukulu w'ekkuŋŋaaniro, n'akkiriza Mukama waffe n'ennyumba ye yonna, n'Abakolinso bangi ne bawulira ne bakkiriza ne babatizibwa. Mukama waffe n'agamba Pawulo ekiro okukwolesebwa nti, "Totya naye yogeranga tosirikanga, kubanga nze ndi wamu naawe, so tewali muntu anaakulumbanga okukukola obubi, kubanga nina abantu bangi mu kibuga muno." N'amalayo ebbanga lya mwaka n'emyezi 6 ng'ayigiriza ekigambo kya Katonda mu bo. Naye Galiyo bwe yali nga yew'essaza lya Akaya, Abayudaaya ne balumba Pawulo n'omwoyo ogumu ne bamuleeta awasalirwa emisango nga bagamba nti, "Omusajja ono asendasenda abantu okusinza Katonda mu ngeri etekkirizibwa mu mateeka." Naye Pawulo bwe yali agenda okutandika okuwoza, Galiyo n'agamba Abayudaaya nti, "Singa wabaddeyo okusobya oba kwonoona kwonna, nanditeekeddwa okubagumiikiriza mmwe Abayudaaya. Naye obanga ensonga zammwe zikwata ku kubuuzagananga okw'ebigambo n'amannya n'amateeka gammwe, nze saagala kusala musango gw'ebyo." N'abagoba awasalirwa emisango. Bonna ne bakwata Sesoni omukulu w'ekkuŋŋaaniro ne bamukubirwa awasalirwa emisango, kyokka era Galiyo teyabafaako. Pawulo n'amalayo ennaku nnyingi endala nate, n'asiibula abooluganda n'avaayo n'asaabala ku nnyanja n'agenda e Busuuli, ng'ali wamu ne Pulisikira n'Akula. Naye nga tannasaabala yamala kumwebwa nviiri mu kkenkeyero olw'obweyamo bwe yali akoze. Ne batuuka mu Efeso, bali n'abaleka eyo, naye ye yennyini n'ayingira mu kkuŋŋaaniro n'awakana n'Abayudaaya. Bwe baamusaba abeere nabo ennaku eziwerako n'atakkiriza, naye n'abasiibula ng'agamba nti, "Ndikomawo nate gye muli Katonda ng'ayagadde." Bw'atyo n'asaabala ku nnyanja n'avaayo mu Efeso, n'agoba e Kayisaliya, n'alinnya n'alamusa ab'ekkanisa, n'aserengeta okutuuka Antiyokiya. Bwe yamalayo ebiro si bingi n'avaayo, n'ayitira mu nsi y'e Ggaliraaya ne Fulugiya, ng'ava kumu ng'agumya abayigirizwa bonna. Awo omuntu Omuyudaaya erinnya lya Apolo eyazaalirwa mu Alegezanderiya, omuntu eyayigirizibwa, oyo n'atuuka mu Efeso, eyali omugezi mu byawandiikibwa. Oyo yali ng'ayigiriziddwa ekkubo lya Mukama waffe, ng'ayaka mu mwoyo n'ayogera n'ayigiriza nnyo ebigambo bya Yesu, kyokka ng'amanyi kubatiza kwa Yokaana kwokka. N'atandika okwogera n'obuvumu mu kkuŋŋaaniro, naye Pulisikira n'Akula ne bamuwulira ne bamutwala mu maka gaabwe ne bongera okumutegeereza ddala ekkubo lya Katonda. Bwe yayagala okuwunguka okutuuka e Akaya, abooluganda ne bamugumya ne bawandiikira abayigirizwa okumusembeza. Bwe yatuuka n'abayamba nnyo abakkiriza olw'ekisa, kubanga yasinganga Abayudaaya amaanyi amangi mu maaso g'abantu ng'ategeezanga mu byawandiikibwa nga ye Yesu ye Kristo.